Omuntu amaze emyaka nga tagenda mu service naye ng'asabira ku radio oba ng'asabira ku TV nga yakoowa church magezi kigoomuwa. Nsobola okukoowa okuŋŋaana kw'abantu nga nfunyemukko obuzibu naye ne nsigala nga njagala Kristo. Nti abantu sitaani akozesa abantu nga Katonda bw'akozesa abantu. Nali nyingiddeko mu kkanisa Musumba nga mukyala Musumba yennyini yalina ebigambo ebimenya. Abazze wano kati mwasuze mu mabaala, mwasuze n'abasajja, muzze wano mukuba engalo, muzina, mwefuula ng'abatuukirivu. N'owulira ng'ekkanisa ekutamyemu. So n'odda ewaka. Naye Katonda omuntu gw'ayagala akuŋŋaane era amala n'amuteeka mu kifo ekirungi. Wali wasuze mu bbaala? Nali sinalokoka kale, nali sinayatula. Nga bw'onoogamba kaŋŋendeko mu kyaki. Ogamba yali akomerera misumaali. Yali akomerera misumaali, temwalimu kintu kye bayita evangelism mu lulimi lwe. Nti azze nga si mulokole, awulira Kristo bw'oba oyogera. So kati azaakoyo azitowereddwa. Ayanirizibwa eno gy'azze. Alokoka atya. In fact, nti abasinga kye baagala okuwulira. Kristo gwe mubuulirako y'ani, akola biki. So oluusi kye kiba kitwala omuntu mu kkanisa